Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwebale genda maaso n'okubeeranga mutulaba kumakya. Eno ye programu ya Daaku kumakya tubeerawo nitugenda maaso n'okwejjukanya ku ddiini yaffe y'Obusiraamu. Tuli Sheikh Yasin Kiweewa agenda maaso n'okubeeranga tulaga shitaani buli omu bw'abanga akkiriza nti no Allah yagisiba ku njegere nga bwe batugamba kiki ekibonyaabonya omwana Adamu n'asigala nga akyasobola okukola amadhambi oba n'okujema n'ajema. Sheikh obadde otulaga abaana bannabi Adamu. Naam. Abaana ba Adamu baafuuka mu mbeera eyo ne batabuka. Ne bayita taata waabwe n'ayingira wakati waabwe naye ne bimusobera. Adamu n'abawa amagezi n'abaga nti kaakati ekisinga obulungi okulaga nti gwe kyoliko kituufu oba noona kyaliko mutuufu oba oli mukyamu noono mukyamu fakaribu kurubana. Mubeeko ebirabo bye muwa Katonda. Edda nga baleeta ekirabo n'okiteekaawo malayika nejja n'ekitwala mu muliro n'ekitwala mu ggulu. Kitegeeza ekyo ekirabo Allah akikoze eki kyalese ekyo Allah akigaanye. Habiru yaleeta ekirabo ne Kabiru n'aleeta ekirabo. Batugamba nti yali nsolo. Ono yaleeta ensolo noono n'aleeta ensolo. Baleeta ensolo Allah n'atwala ensolo ya Kabiru eya Habiru n'agireka. Habiru n'ateekomako ku kyala bye. Yagenda mu maaso n'agamba muganda we Kabiru n'amugamba nti la aqtulannak, ngenda kutta. Kaakati kumutta ngenda kutta. Ono abuuza muganda nti onzitira ki? Nange kino kyenkoze sinze ntutte ensolo. Innama yatakabbalu Allahu minal muttaqin. Kino Allah amala oyina kubeera ng'obadde mulongoofu n'akukkiriza by'okola. Y'ensonga lwaki atutte ensolo yange. Naye n'alemerako. Allah atunyumiza mu Qur'an n'agamba nti fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi. Omwoyo gwe tugwogeddeko amaratu bisuu'i gwe gwamuwaliriza okutta muganda we. Allah agambye omwoyo gwe naye si shayitaani. Teyabiriimu. Okutta okwasooka okwa mu byafaayo shayitaani teyabikola ki? Era y'ensonga lwaki buli muntu attibwa Habiru afuna ku musango kubanga yatandika enkola y'okutta. Kati wano tugambira buli muntu omutemu ali eyo atemula munne abatta bannaabwe temwekwasa shayitaani. Omutemu yenna ali eyo ng'otemula abantu. Gwe mwoyo gwo era by'okola obikola obutegeera bulungi nnyo. Tewali akugamba nti omutwe gwa shayitaani yakutukutte ku mutwe n'ebeera ng'ekubuzaabuza n'otta omuntu. Obikola omanyi. Ensonga ey'okubiri mu bwononefu obwokubiri bwali bwa bwenzi. Bwali mu lubiri lw'Emisiri. N'abakyala w'Emisiri Zulaikha ayagala okubeera nga ayenda ku mwana Yusufu gwakuyiguzizza waka. Mukimanyi ekyafaayo kya Nabbi Yusufu kiwanvu. Tibamukwata ne bamujja mu buddu, bamujja wa taata we baganda be ne bamukwata ne bakasuka mu kinnya. Eyo mu kinnya omusajja gye yamujja n'amugjayo n'amuteeka mu katale n'amutunda ng'omuddu. Kabaka w'Emisiri n'amugula. Atuuka mu lubiri lw'Emisiri yali musajja mulungi nnyo. Nabbi ayogera ku bulungi bwa Yusufu n'agamba nti yali mu Mi'raji, agamba nti bwe nali mu Mi'raji ra'aytu Yusufa wa qad utiya nisfu al-husni kullu. Nabbi yasanga Nabbi Yusufu ku ggulu eryokusatu naye agamba nagenda okumulaba nga Katonda yakwata ettundu lya bulungi bw'abantu abalibeera ku nsi n'ali wa Yusufu. Zulaikha yagenda okulaba nga tajja kusobola kwefuga yeegwanyiza omwana we waka Ssaabasajja nga taliiwo. Yembeera weeri nammwe mumaka gammwe abatulaba abakyala bammwe beegwanyiza n'abakozi be muyina ewaka. Gwe ng'oyiraba kasajja waka wakaleeta kola mirimo ne mukyala we asobola okwegwanyiza. Kaakati Zulaikha yeegwanyiza Yusufu. Yagoba abakozi bonna abaali mu lubiri ku olwo. Olubiri lwali lunene nga lulimu ebisenge eby'enjawulo. N'atwala Yusufu gy'amutwala tamanyi omwe miskini. Ne Allah atunyumiza nti buli lugiro baayitangako zaali enzigi nnyingi. Aga nti wagallakatil abwaabu. Zulaikha yakwata enzigi ezo zonna n'aziggala. Atuuka mu kisenge kya Ssaabasajja kabaka w'Emisiri Azizi Misiri amugamba mwalimu akabumbe n'akakwata n'akabikkako olugoye. Yusufu ekigenda mu maaso tannakitegeera. Takimanyi. Abuuza Zulaikha n'amugamba nti lima atafalina hadha ya umma, maama okola byaki ebyo? Yamukuzizza. N'amugamba nti bina bye ngenda okugamba naye akasanamu kano saagala katukole ki? Katulabe. N'amugamba nti kiki? Zulaikha n'asembera Yusufu. Yatakwata kyakera mu nviiri n'amugamba nti Yusufu ma ajmalu sha'araka. Ng'olina ebiviiri ebirungi. Yusufu n'agamba Zulaikha nti enviiri z'owaana awwalu ma yatasaakatu minni ba'da al-mawti. Bwe nnaaba nnaakafaze zigenda okusooka okutukako.
namugamba nti ma ajmal ainak ng'olina ebiso ebirungi namugamba nti ebiso byowaanawaana awwalu ma sayasiru minni bada almauti bwe naaba naakafa bye bigenda okusooka okukutuka gagenda kutulukuka gaggwemu namugamba ma ajmal badanak bodde nga nnungi ng'onyirira naagamba nti bodde gyowaana awwalu ma yakulu hudud bada almauti bwe mba naakafa omubiri gugenda kuliibwa ebiwuka mubiri gwange gugenda kuliibwa ebiwuka Yusufu alaba maama gyagenda olulimi atandise oddukola ki oddukyusa n'ekifaananyi kyusiza maama nabeera ku buliri bwa Ssaabasajja kabaka wali niyeyambula n'agamba omwana Yusufu mwana we bulijjo mwana muyita maama namuga nti haitalak kati Yusufu ndi wuwo Yusufu yaga nti maadha Allah maama byongamba sinza bikola ki sinza kubikola era nadduka mangu ago agende afulume naye afulume wange olugi baluggadde Zulaika agoba Yusufu yali mu kanzu hatte kanzu ya Yusufu n'agisika n'okuyulika n'ekola ki baba bakyali ku mulyango awo balwanira ku luggi Yusufu ayagala okufuluma noona amusika amuzza luddawa mu kisenge bagenda okulya nannyinimu ng'akoze eki akonkona bwe yakonkona Zulaika yamanya nti bba yakomyewo era naggulawo yenyini Zulaika Ssaabasajja yajja n'omwana omuto ng'amukutte naye ono bwe yalaba omukyalo ono ng'alaba bba n'ekifaananyi mukyala kyalimu ne Yusufu yenyini omukyala yasooka okwogera n'agamba bba nti ma jazaa'u man arada bi ahlika suu'a illa ayusjana aw adhabun alim n'agamba nti omuntu abadde ayagala okutuusa ku bantu be ekizibu nga kino kyolaba mukama wange agwana ki n'agamba nti tumusibe aw adhabun alim oba kale tumuwe ekibonerezo nga kibumu singa Zulaika ddala baali baagala kubeera nga Yusufu amukwata yaligambye nti ono omwana tumutte naye olw'okuba amanyi nti ekkomera Yusufu anaabeerayo n'alooza ku bukaawu bw'ekkomera bw'anaavaayo buli kye banaamugamba ajja kikola ki kubanga kuno ku nsi tewali kifo kibi kwenkana kkomera Allah atuwonye ffenna ekkomera ne baganda baffe abaliyo Allah jalla jalaaluhu abajjeyo kaakati kabaka w'e Misiri awuliriza ebigambo ebyo obusungu bumweyongera ayagala okukwata Yusufu ono amugajjambule omwana ono omuto Allah amwogeza namugamba lindako taata tunuulira Yusufu ono inkana kamisuhu kudda min qubul ekanzu ye bw'agyambadde bwebanga eyulise mu maaso kitegeeza faswadakati maama ayogera mazima abadde ayagala mukwata Yusufu ono era maama abadde yeetaasa wahuwa min alkadhibina Yusufu alimba ate inkana kamisuhu kudda min dubur bwebanga eyuse mabega ekitegeeza nti fakadhabat maama alimba yabadde yeegwanyiza Yusufu wahuwa min aswadiqin Yusufu ayogera mazima ebeketegereza ekanzu nga yulise mu mugongo ne bagamba kitegeeza zibadde lutukwe lwa mukyala era omukyala mwami yayogera n'agamba nti innahu min kaidikunna luno olukwe lwono omukyala n'agamba nti inna kaidakunna adhimu enkwe z'abakyala z'amaanyi ate nno Allah yayogera ku shaitaani gye tuliko abantu gye beesibako olwaleero yagamba nti wakana kaida shaitaani inna kaida shaitaani kana dhaifa enkwe za shaitaani nnafu kati Yusufu bamutwala ne bamusiba mukyala nga bw'agambye bamuteeka mu kaguli ebigambo ne bitambula ku kitundu bakyala banne babyogera abaabiwulira ti muraatul azizi turawidu fataha nafsiha mukyala kabaka yeegwanyisizza omwana weewuwe kati shagafa ahubba mukwano kyogwo gwe yafunye ogwomutuusiza ku mbeera ye mukyala ebigambo ne bimutuukako naga nti abakyala bano njagala okubamalamu akajjanja n'ategeka ekijju naga nti mujje munkolereko emirimu najjayo wotameroni najjayo enanansi najjayo ki mukyala bali abo bateekateeka baba abali mu kuteekateeka najja Yusufu mu kaguli bamutadde n'abayitako just kubayitako buyisi ne buli mukyala yalaba ku Yusufu Allah atugamba nti faqatta'na aydiyahunna buli mukyala yeesala engalo ku lw'obulungi bwani bwa Yusufu era ebigambo yabaga nti kulna hasha lillah bonna baga nti ma hadha bashar ono si muntu gwe tulaba malayika kyala naga nti gwe mbadde munnenyeza bamutwala mu kkomera ne bamusiba bamutwala mu kkomera bamusiba Zulaika ekyafayo kiwanvu mwe kiri mu Qur'an ne kasita bakyala bano beesala engalo yagamba banne naga nti fadhalika alladhi lumtunani fihi yono gwe mbadde munnenya tinamwegwanyizizza era n'ayogera mazima nti walakad rawattuhu an nafsihi fastasam nze kennyini nze nabadde mwegwanyiza so si ye nti yadda nkwate Zulaika ga nze nabadde negwanyiza mwana Yusufu fastasam neyekwata Katonda
naye afundikira agamba nti wama ubarri'u nafsi, sisobola kuwakalira mwoyo gwange kubanga inna nafsa la amaratu bisu, omwoyo gwange ngumanyidde ddala gwe gundagira okukola bino ebyobwononefu. Kati abenzi bende olwaleero blogi nzigule mu Ramadhan era zikola naye oli bwe bamukwata oba bwagenda yaga nti shaitaani yakoze eki mulimba shaitaani yonsibe n'emyoyo gyammwe gye mulina okukolera nga mukola ki ne shiriki bw'atyo ezambi eryokusatu twagala okukonako shiriki olw'abantu basamira beeraguza emindi bazifuuwa buli kagolonda ali shiriki atambula mu Ramadhan ate shaitaani nga nkola ki nga nsibe shiriki yaliwo ku mulebe gwa Musa. Badde nsaba Sheikh awo nyine shiriki tubeere nga tuwumulamu aye tukomewo tulabe ensonga endala erabika nti no Sheikh akakasa nti mutuufu shitaani yonsibe naye emyoyo gw'olina okugenda maaso n'okubeera nga ogwekolerako osobole okubeera nga oguteeka mwoyo ogwo Allah gw'ayagala. Katuwumulemu atubeere nga tukomewo.